أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام، تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه البرة الكرام، وعلى من اقتفى بأثره وسار بسيره واستنى بسنته وعلى شرعه مستقام. أما بعد، amatendo gonna amajjubuga wakitibwa Allah jalla jalaluhu eyatulungamya n'atuwa ekyengera ky'obusiraamu. Yenna Allah gwe yakiwadde kyengera kya bbeeyi. Imam al-Qahtani rahimahullah mu Nuniyatul Qahtani yagamba nti ad-diinu ra'sul maal fastamsik bihi fadaya'uhu min a'zamil khusrani. Yagamba nti eddiini eyo gy'olaba ye kapito y'omuntu. Obusiraamu obwo bw'olina Allah bwe yakuwa, ye kapito yo Allah gye yakuwa. Nagamba nti gyekwateko nnyo ate ogikozese bulungi, kubanga ogifiirwa teriyo loosi egisinga. Okufiirwa kapito oyo Allah gwe yakuwa, obusiraamu obwo Allah bwe yakuwa, tewaliyo loosi gy'olikola mu bulamu bwo obw'oku nsi nga ojja kwejjusa ku yo okusinga nga loosi yakubanga osulawo obusiraamu Allah bwe yakuwa. Kuba ofuna double punishment, era yabukuwa mwennyini akuvunaana okubanga wabugayaalirira, ate naawe gwe mwennyini ne kibanga kikulumiriza muli okubanga wali oweewebbwa omukisa ogwo n'otagukozesa, n'omaliriza ng'oteerebbwa mu bantu abagenda okufaafaaganyibwa ku nsi ne ku qiyama. Tusaba Allah tukumire ekyengera ky'obusiraamu. Tumwebaza Allah eyatussa ku mulembe guno ogwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam, omulembe ogukyasinza okubeera omulungi mu mirembe egyaggibbwayo eri abantu. Ng'ebimu ku bigufuula omulembe omulungi gulagira oba balagiraŋŋana empisa ennungi ne beezizaako empisa enkyamu. Nkakasizza nti teri kisaanidde kusinzibwa, newankubadde bingi bisinzibwa, teri kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah tabaraka wa ta'ala. Era nenkakasa nti mazima ddala nabbi we Muhammadun sallallahu alayhi wasallam ye nabbi waffe ow'enkomerero, Allah gwe yatusiimira n'amutusindikira ku mulembe guno. Nsaba okusaasira n'emirembe bidde gy'ali n'abantu baabwe omu nnyumba n'emikwano gye bassahaba abamuyamba ku mulimu Allah gwe yamutikka mpaka bwe baatutuusaako naffe gye buli eno obusiraamu ne tubusangawo nga baabutukuumira. Tubeebaza abantu abo, twebaze nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, twebaze bassahaba, twebaze abajja oluvannyuma lw'abassahaba n'abajja oluvannyuma lwabwe obusiraamu kwe bwayita tulyoke tubusangewo. Essaawa zino abantu abo tubeebaze. Tubeebaza tutya? Nakukuuma ekyo kye baatukuumira. Tuleme kisuulawo, tuleme kisuulawo, tuleme kisuulirira, naffe tukyongereyo. Oba oliawo okusinziira ku nteekateeka za Allah, bwe waba nga wakyaliyo emirembe egijja mu maaso, najjo gibusangewo nga ffe bwe twabusangawo. Naye bwe tunaaleka obusiraamu bwaffe ne butufiira mu ngalo zaffe, tujja kwejjusa ffekka na ffekka. Kubanga obusiraamu obwo Allah bwe yakuwa, bwe yayisiriza ku mukono gwo, oba bwe yakulozaako kyengera, ate nga yagamba nti thumma latus'alunna yawma idhin 'ani na'im. Oluvannyuma omuddu bw'aliba ayimirizibwa mu maaso ga Allah agenda kubuuzibwa ku byengera Allah bye yamuwa. Allah bw'anaakubuuza obusiraamu bwe yakusanzaawo n'abukulozaako, kiki wabukolera? Wabukolera kiki kye weekolera mu busiraamu obwo? Teekateeka kiki ky'ojja okumunnyonnyola Allah waffe
tumusaba Allah tabaraka wa taala fenna atuwokkolera ku busiraamu bwaffe n'okugoberera enkola ya nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wasallam n'abatukulembera abalongoofu innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Tugenda tutandika mu misomo gyaffe gino okunnyonnyola ekitabo ekya al-arba'una an-nawawiyya. Kitabo omutwe gwakyo guli al-arba'una an-nawawiyya, kitabo kya Imaamu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullah. Kye kitabo kye tugenda okunnyonnyola ahadithi ezajjira mu kyo insha Allahu tabaraka wa taala, nga bwe tusaba omutonzi Allah tabaraka wa taala atukwatireko ku nsonga eyo, atutebese ebituufu ku nnimi zaffe mu kwogera ku bigambo by'omubaka we Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Ekitabo kino tugenda kukola nnyanjula yaakyo olunaku olwaleero. Oluvannyuma darusi eddaku tujja kuba tuyingira mu ahadithi eziri mu kitabo kino ekya al-arba'una an-nawawiyya. Ekitabo kino nnyini kitabo kino yateekateeka ahadithi 42 ahadithi zirimu 42 nga nnyini kitabo kino tugambye nti ye Imaamu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi, nga amannya ge amatuufu ye al-Imam al-Hafiz Muhyiddin Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf ibn Murri ibn Hasan ibn Husayn ibn Muhammad ibn Jum'ah ibn Hizam an-Nawawi ash-Shafi'i ad-Damashqi rahimahullah. Yazaalibwa mwaka gwa 631 hijiri oluvannyuma lw'amasenguka ga nabbi Muhammadun sallallahu alayhi wasallam okuva e Makka okudda e Madina, era bw'atyo Allah n'amuwangaaza ku mwaliro gw'ensi guno mpaka omwaka ogw'676 hijiri. Omwo Allahu jalla jalaaluhu mwe yamussizaako ajaliye, era bw'atyo n'amujjulula n'amujja mu bulamu obw'oku nsi. Imaamu ono yagenda okufa ng'alina emyaka gy'obukulu 45 rahimahullah. Mu myaka egyo egy'obukulu gye yawangaala 45, ku lw'enteekateeka ennungi abazadde be gye baamuteekateeka, na ku lw'okwessa mu mbeera esaana gye yessaamu, n'okuwaayo ebirowoozo n'obwagazi ku kikyayagala na kikyayagaliza obusiraamu bwe, na kikyayagala okubeera mu maaso g'omutonzi we Allahu tabaraka wa taala. Yakola kaweefube atagambika, era mu kaweefube gwe yakola nabanga yatuleetera ekibala kino kye tugenda okunnyonnyola, ekitabo kino ekiri mu maaso gaffe al-arba'una an-nawawiyya. Imaamu ono yateekateekebwa omuntu yenna okutuuka ku bigendererwa bye byalina mu nsi, tebijja buzzi ne bimugwako ebiseera ebisinga, mubamu okweteekateeka. Era nga imaamu ono Imaamu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi n'obulamu bwe yabuteekateeka. Abazadde be bamuyambako, naye neyeeyamba oluvannyuma lwa Allahu tabaraka wa taala okubanga akkiriza byonna. Abazadde be batandika omuyamba nga akyali muto, kuba kimanyikibwa nti omwana bw'abanga akyali muto abazadde be bamubeera mu bunyinza, be bamulaga ekyokukola. Tukuba omufaano ne tugamba nti omwana omuto alinga nga bw'olaba ekifaliso ekitalina kikirimu kyonna, kifaliso nga kiri awo kyere. Kakati bwe bwongo bw'omwana ono omuto, abazadde be kye bamwagaliza okubanga omwana ono kyabeera oba kyajja okubeera mu ggulu, kyeyessaamu oba abazadde be kye bamussaamu ne bakimwambaza ne bamunnyikamu ekyo kye baagala abeere. N'abaana baffe bwe babeera.
omwana yenna bw'abanga akyali muto omuzadde asaanidde ateeketeeka obulamu bw'omwana we kikyanabeera mu bukulu. Imamu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullah abazadde be bamuyamba mu bye bamuyambako okubanga ateekateeka obulamu bwe bamwolesa eri okutandika okwagala eddiini ye n'ogimanya ng'akyali ku myaka gya buto era nga yagenda okuweza emyaka 10 nga Qur'ani yagikwata. Ebimu mu byama bye njagala mbategeeze ebiri mu kukulembeza omwana okubanga akulembeza okukwata ekitabo kya Allah ku mwoyo kwe kubanga ebiseera ebisinga Allah tabaraka wa ta'ala amuggula obwongo. Entegeera ey'omwana oyo teyinza kubeera ya kyenkanyi na ntegeera ya mwana ataasoosa Qur'ani mu kifuba kye oba ku mwoyo gwe. Abaana abo babeera banjawulo. Lwaki nedda ng'ono abaasoosezaayo ekitabo kya Allah abaasoosezaayo bigambo bya Allah tuba tubbudde future y'omwana ono n'entegeera y'omwana ono, tuba tumutaddemu boundary ne protection eri ebiyinza okujja nga bya bulabe mu bulamu bwe, okugeza okutawanyizibwa amajjini, okugeza okukemebwa, okugeza okusikirizibwa n'ebyokwewunda by'ensi n'ebimujja ku ekyo Allah kye yamutuma okukola wano mu bulamu obw'ensi. Yensonga lwaki Allah tabaraka wa ta'ala bw'amala okuwa omuntu tawfiiqi obusobozi ekitabo kye n'akimuterekera ku mutima ku mwoyo gwe, ebiseera ebisinga omuntu oyo abeera wanjawulo. Omuntu oyo ebiseera ebisinga Allah amusitula amadaala ku basigadde bonna okutandikira ku buto bwe. Lwaki nedda nga nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yagamba mu hadithi ya Umar ibn al-Khattabi eri mu sahihu Muslim yagamba nti inna Allaha yarfa'u bihadha al-kitabi aqwama wa yada'u bihi akharin, mazima ddala Allah asitula amadaala abantu nga akozesa ekitabo kye kino Qur'ani ate abamu n'abakkakkanya amadaala. Mu hadithi eno tufunamu ki? Kisobokera ddala omwana w'okubanga Allah tabaraka wa ta'ala amuwanika amadaala olw'omusoosezaayo Qur'ani ku mwoyo gwe nga kye kisoose mu bulamu bwe nga tannagenda ku ssomero. Era ne kisobokera ddala ekyengera kino Allah bw'abanga akimuwadde n'atereka ekitabo kye kino ku mwoyo okubanga Allah amukkakkanya nakyo. Okubanga Allah amukkakkanya nakyo, tagambye nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam tatugambye nti wayada'u bihi akharin, nti abamu Allah atabakkakkanya bukkakkanya. Lwaki Allah akkakkanya abamu? Oluvannyuma lwabwe kubanga beeyolesezza eri Qur'ani mu byo okugaana ogikolerako. Allah akkiriza n'agimuterekera mu kifuba kye, oluvannyuma n'agaana ogissa mu nkola. Ensonga lwaki kibumirirwa eri yenna Allah gwe yasobozesa n'abaako n'ekigero kya Qur'ani kyalina mu kifuba kye n'awangaala ng'omuntu atalina kyamanyi ku ddiini ye. Omuntu oyo abumirirwa nnyo era ebiseera ebisinga Allah amukkakkanya. Allah tabaraka wa ta'ala amukkakkanya mu mbeera ze. Nga tugamba nti ya hafiza al-Qur'an lasta bihafidhin hatta takuna bima hafidhta mutabbiqa. Wange gwe yakwata Qur'ani, yakwata yejuzuzo, yakwata yesura zo mu Qur'ani, toyina kye wakutte ekikakasibwa ku gwe nti wakikutteyo okujjako nga omaze kussa ku ekyo kye wakwata mu nkola. Bw'obanga twekitadde mu nkola ffe tusigala tukuvumirira. Kirabo ky'amaanyi nnyo omuzadde kyeyandibadde awa omwana we ng'akyali mu bulamu obw'ensi asobole okuba nga awanika amadaala g'omwana ono mu nsi. Nabbi waffe atugambye nti Allah awanika na Qur'ani n'amadaala. Tetwagaliza abaana baffe, ezzadde lyaffe, ye abakulu abeeweererera bokka na bokka, emmwe temweyagaliza amadaala ga waggulu eri Allah tabaraka wa ta'ala. Qur'ani yaffe tugisome. Abaffe tetwagala mpeera nga mu kusoma Qur'ani mulimu empeera ewa Allah ezitenkanika. Mu hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud eri mu Sunan at-Tirmidhi ne mu bitabo ebirala
Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi 10 amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Nabbi yagamba nti yenna asoma ennyukuta yonna mu Qur'ani agirinako empeera era ng'empeera gyagifunako ekubisibwamu emirundi 10. Nabbi n'agamba nti sigamba nti alif lam mim tezo z'empeera 10 nga nti ngamba alifu yokka eriko empeera 10 ne laamu eriko empeera 10 ne miimu eriko empeera 10. Kati butyango omuntu asome suratul Fatiha nagikwata, butyanga asome suratul Baqara, Ala Imran, butyanga akutte juzu emu, juzu 2, juzu 10, juzu 20, juzu 30, mpeera mmeka zajja okufuna mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam omwogezi w'amazima yabitugambye. Lwaki twagala kwesubya empeerezo zonna? Lwaki twagala kwesubya empeerezo zonna? Ffenna twetaaga okuwolerezebwa mu qiyama. Ku lw'obukendeevu bwe tulina tusome Qur'ani, tuyigirize ezzadde lyaffe Qur'ani, n'abantu tubayigirize Qur'ani. Mu hadithi ya Abi Umama yagamba Nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam anti iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawma al-qiyamati shafi'an li ashabihi. Abange musome Qur'ani kubegenda kujja ku qiyama ng'ewolereza bannyiniyo. Omuzadde yamba ku mwana wo ayige Qur'ani. Nkukakasa nga nkulayirira Allah, toyina mwana gw'ona atwala okusoma Qur'ani okujjako nga Allah agenda kumukuwaako empeera ezitenkanika. Newankubadde ng'omwana oyo tajja kukola by'oyagala. Okugeza waliwo abazadde abatwala abaana mu tahfiizu bakwate Qur'ani, kale omwana n'agaana okukwata, naye omuzadde ataddemu ssente, ataddemu ebiseera bye n'ekigendererwa kye kyali kyakuyamba mwana we okubanga akwata Qur'ani. Ku lw'ebigendererwa ebirungi omuzadde ono bye yali alina, omwana ne bw'agaana ogikwata ne yeesamba Qur'ani, omuzadde ono ewa Allah awandiikibwako empeera nzijuvu za kubanga yasomesa mwana we Qur'ani. Oluvannyuma ebizibu ne bisigala ku mwana we okubanga agenda kubuuzibwa lwaki teyatuukiriza ekyo kye wali omulagidde okukola ate nga kyali kirungi. Toggwangamu ssuubi omwana wo mutwale omulinako empeera nzijjuvu, bal tewali nnyukuta gy'anaasoma mu Qur'ani Allah agimuwandiikeko empeera okuggyako ng'esookedde gy'oli. Ayinza n'okusoma ezimu n'atazifuna ku lw'ebigendererwa ebikyamu, naye gwe ku lw'ekigendererwa ekirungi kye wali olina oba ebigendererwa ebirungi bye wali olina ng'omutwala ku ssomero, Allah n'akuwandiikako empeera zo nzijjuvu. Mpeera nnyingi nnyo bannange, empeera nnyingi nnyo. Butya nga Nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, lwaki nedda nga Nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yagamba addallu ila alkhayri kafa'ilihi, yenna alagirira eri okukola ekirungi afaanagana yako ddala ng'omuntu agenda okukikola oyo kyamugambye. Kiba kitegeeza empeera bagabana kyenkanye, si nti bazimuggyako oli ne bawaako kitundu ono, oli bazimuwa mu bujjubu bwazo, noono amulagidde okukikola naye naawe ba mu bujjubu bwazo. Omwana wo bw'anaawangalira ku Qur'ani emyaka gyonna mu bulamu bwo, gwe tolaba ng'ojja kuba wasiga ekintu ky'ogenda okugasibwamu nankubadde ng'oli eyo mu ntaana. Abazadde tebalagajjalira nsonga eyo, bal n'abantu bonna okutwaliza awamu. Yenna akyayinaayo kyayinayo mu Qur'ani kive kibumirirwa nnyo. Owangaala otya mu Busiraamu nga tolina ky'omanyi ku kitabo kya Allah Qur'ani? La hawla wala quwwata illa billah. Mu hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yagamba sallallahu alayhi wa sallam ti inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'ani kalbayti al-kharibi, mazima ddala yenna atayinayo mugabo gwonna mu kifuba kye ku Qur'ani, nga talina kyayinayo ku Qur'ani mu kifuba kye, alinga nga bw'olaba ennyumba ekifulukwa, kiba kitegeeza talina makulu, talina kawowo mu ddiini. Abaffe owangaala otya nga tolina mugabo mu Qur'ani mu kitabo kya Allah? Kibumirirwa.
ne Imaamu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi gwe tuli mu kwogerako, gwe tuli ku kwanjula kw'ekitabo kye kye tugenda okutandika okunnyonnyola insha Allah. Abazadde be bamuyambako ne bamukulembeza yo nakubanga akwata ekitabo ekya al-40 an-Nawawi, akwata ekitabo kya Allah al-Qur'anu al-Karim. Oluvannyuma bwe yamala okukikwata, ebbanga jjukira yatandika okusoma kwe ng'akyali mu kyalo gye yazaalibwa Ennawa, kibuga mu Shaami, kyalo kiri mu Shaami, biladi Shaami, Ennawa. Naam, gye yatandikira okusoma Qur'ani. Oluvannyuma lw'okubanga yakwata Qur'ani n'atandika okunoonya ku kitundu kye wa wayinza okuyiga eddiini ye na wa wayinza okweyigiriza, nga kino yakikolanga mu kweyagalira kwe na kuyambibwako bazadde be, era nga n'abazadde kibalina okukola ku baana baabwe. Ku bitundu gye tuwangaalira tulinayo emizigiti. Omwana mufunireyo obudde mu lunaku, mufunireyo ennaku, oteege emisomo egitera okubeera mu mizigiti ne mu ziddalasa ez'enjawulo. Omwana wo omulaalikengako kubanga agenda abeereyokko, kuba oli mu kuteekateeka mwana ono. Emyaka gy'amala ng'akyali muto tannawandiikibwako kalaamu, ali wansi w'obuyinza bwo. Allah agenda mukubuuzaako. Bw'onoozuula siteepu n'akusukkako n'ajja ayonooneka mu bukulu, ate naawe omusango gugenda gugabanako ewa Allah. Kati tandika okutendeka omwana ono ng'akyali ku myaka gya buto. Allah tabaraka wa taala nga bw'omwesigamira ajja kuba akuyamba ku juhudi oba ku kaweefube bw'onooba otadde ku mwana wo. Yatandika okunoonya irimu ku kitundu gye yali awangaalira Imaamu Nawawi rahimahullah mpaka bwe yaweza emyaka gy'obukulu 18. Ye ne muzadde we Sharaf ne taata we n'asenguka n'ava Ennawa n'adda e Damashq, nga Imaamu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi mu kaseera ako nga yina emyaka gy'obukulu 18. Bwe badda e Damashqi, omwana ono n'amanya kiki ky'ayagala. Omwana ono n'amanya kiki ky'ayagala, ayagala irimu. N'abazadde ne baagaliza omwana waabwe okubanga amanya eddiini ye, ne bamuyambako. Omuzadde bye bimu ku bigendererwa lwaki yamujja Ennawa n'agenda naye Damashq, kuba Damashq waliyo abawalimu n'ebifo omwana we waliwo abawalimu n'ebifo omusomesebwa irimu. Kakati mu bigendererwa bye yali alina okugenda e Damashq, taata wa Imaamu Nawawi yali agendereddemu okubanga omwana we ayanguyirizibwako okubanga anoonya okumanya. Bwe batuuka e Damashq, kitwale nti kakati mu mbeera zaffe eza bulijjo nti omuzadde ateeseteese omwana we okuba ku myaka egy'obuto, amuyambyeko okubanga ategeera ebitandikirwako mu ddiini ye. Oluvannyuma omwana bw'akula n'atandika okutegeera, tukitwale nti kakati lino ly'essomero lyamututtemu. Kwe kugenda kwa Imaamu Nawawi Damashq agenda anoonya okumanya, kyekyamutwala agende ne kitaawe agenda anoonya okumanya. Nga ggwe bwe wandiddidde omwana wo n'omutwala ku ssomero ly'Obusiraamu ayige eddiini ye, bwe bamutwala e Damashq n'amanya ki ekyamutwala. Teyafaanaganako ng'abamu ku bantu. Abazadde baabwe babassaamu essente, abaana abamu akuliridde ategeera, omuzadde n'amussaamu essente n'amutwala ku ssomero, n'amutwala ku secondary school, n'amutwala ku ssente okusomebwa eddiini, n'amutwala ku university, omwana agenda asoma eddiini. Omwana ne yeesuulayo gwa naggamba, n'atabitwala ng'ebikulu, n'atandika okukola ebibye, n'alaga jjala, n'abanga asomera muzadde we. Imaamu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi tugenda kulaba enkomerero ye, naye njagala ntandikwayo gye tuba tutandikirako tulabe wawe yatuuka steps ki, makubo ki ge yayitamu okubanga atuuka ku kiri kye tugenda omwogerako nga tukomenkereza darusu yaffe eno esooka. Bwe bamutwala e Damashq n'akimanya kyayagala kumanya, n'amanya kiki kyayagala. Naye bwe bakutwalanga ku ssomero, manya kiki kyoyagala, kiki kyoyagala okubeera mu busira, kiki kyoyagala okubeera mu bulamu bwo. Ye yakimanya nti ayagala kumanya ddiini ye, ayagala kumanya ddiini ya Allah, ayagala kumanya obusiraamu bwa Allah.
bwe yatwalibwa e Damashqi n'agenda atandika okunoonya okumanya. La hawla wala quwwata illa billah. Ye mwennyini yeyogerako agamba nti yamala emyaka 2 oluvannyuma lw'okutuuka e Damashqi. Yamala emyaka 2 bweddu nga teyeerozaako empeke y'otulo okuggyako ekyamugiranga buzzi nti kya mu butonde nti asimagiddemu. Naye emyaka 2 gyonna egyasookera ddala oluvannyuma lw'okutuuka e Damashqi, ku lwa juhudi gye yali alina n'okwagala kwe yali alina okuba nga anoonya okumanya, teyeebaka rahimahullah. Imamu mwingine yagamba, Imamu Nawawi yeyogerako ng'agamba nti baqitu sanataini wa ana fi talabi al-ilmi, namala emyaka 2 nga ndi mu kunoonya okumanya oluvannyuma lw'okutuuka e Damashqi. Ma wada'tu jambi ala al-ard, wallahi sissangako lubirizi lwange ku ttaka, wala ala firashin, nankubadde ku lussa ku buliri nti neebake. La hawla wala quwwata illa billah. Nagamba nti fakana idha ghalabani an-nawm, otulo bwe twansukkangako nendabanga tunsusseeko tuntuuliridde, ittaka'tu ala ba'di kutubi burhatan, nesigamanga ku bimu ku bitabo byange bye nali neekwatiddemu okusoma akaseera akatono nnyo. thumma stayqadhtu aga nti oluvannyuma nenzuukuka nesigamangako ko katono ala ba'di kutubi burha, oluvannyuma nenzuukuka wa a'malu fi talabi al-ilm, oluvannyuma nentandikirawo ate kubanga ntandika struggle yange kyenjagala nkituukeko, nentandikirawo kubanga nnoonya okumanya. Rahimahullah, yembeera gye yali alimu myaka 2. Olw'okubanga yalina kyayagala n'abanga teyaluzebwa ku mpeke y'otulo n'awomera otulo twe ku lw'okusoma ebitabo, n'okubanga yali ayitiriza nnyo okubanga anoonya ebikwatagana ku ddiini ye. Myaka 2 ani ayinza okukikola ekyo? Batono nnyo. Naye ekyamutuusa wano byonna yali ayagala okubanga atuuka ku kigendererwa kye yali alina, ekyamujja ewaabwe ne kimutwala e Damashqi, nga gwe ekyakujja ewammwe ku kyalo gy'owangaalira ne kikuleeta wa gy'osomera, ekyo ky'obuusaako nnyo essira olwanirire, kubanga Allah mwayisiriza ku kulwanako kubanga akugulirawo amakubo. Otegeere Imamu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi emyaka egisooka 2 bwatu bwe yagimala. Oluvannyuma emyaka emirala 4 okwongeza ku gino 2 yagimala nga akola ebintu bingi mu byo. Yagimala emyaka egyo gyonna, leka tubale nti 6 gonna, kubanga okuva ku myaka 18 mpaka ku myaka 24 Imamu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi yagimala nga anoonya okumanya. 2 ku jjo tuzudde kiki yakolerangamu. Oluvannyuma egisigadde gyonna okutuuka ku myaka 24 yagimala nga agenda eri abawalimu abamusomesanga nga abasomera ebitabo ebyenjawulo, ebya hadithi, ebya lugha, ebya fiqhu, abasomera bwe bamutikkira, abasomera bwe bamutereza awali ensobi, abasomera bwe bakakasa okusoma kwe n'okumanya kwe bwabikwata. Rahimahullah, neyeetoololanga nnyo fil masajidi, mu mizigiti egy'enjawulo, atambula agenda kunoonya awali okumanya. Rahimahullah, atambula mu mizigiti gya Damashqi nga anoonya okumanya, era nga ajja irimu okuva ku bawalimu ab'e Damashqi ab'enjawulo, okutuuka bwe yatuukanga ku mbeera nga bw'aba agenda gy'agenda atambula asoma, ate bw'aba addayo gy'avudde addayo bw'asoma, okusinziira ku juhudi gye yali alina omungi mu kunoonya okumanya. Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ebyo nno yabikola mpaka bwe yessa mu mbeera ey'okubanga baatandikanga omukubirako ebyokulabirako ku lwa juhudi gwe yali alina mu kunoonya okumanya, ebiseera bye ebyokunoonya okumanya ebingi bye yali alina. Batandika omukubirako ebyokulabirako nga Imamu Dhahabi bwe yagamba nti waduriba bihi al-mathal
في إكبائه على طلب العلم yali kyakulabirako buli yenna eyagalanga okuleeta ekyokulabirako ku kunoonya okumanya baleetanga Imaamu Nawawi ku lw'obujjumbize bwe yali alina okunoonya okumanya laylan wa nahaara وهجره النوم إلى عن وهجره النوم n'okusenguka kwe otulo yasenguka otulo illa an ghalabati nafsihi kujjako ekyo kyajjanga nga tasobola kyebererera kwe kwesigamako ku bimu ku bitabo bye naye nga teyassanga lubirizi wansi rahimahullah nanoonya ebiseera bye ebisinga obungi n'abissa mu kunoonya okumanya rahimahullah okutuusa omu ku ba musomako n'abamujjako ebyokulabirako ebingi eyayitibwa al-Imam al-Badr ibn Jamaa rahimahullah yagamba nti lamma dakhaltu ala an-Nawawi sauba alayya al-julus bwe nayingira eri Imaamu Nawawi yali asula nalemererwa okutuula lwaki lam ajidu makanan ajlisu fihi saasangawo kifo kyonna we nnyinza kutuula min kathrati al-kutubi al-mawjudatu ala al-ard olw'ebitabo ebingi ebyali bijjudde byassa ku ttaka kiri abikudde asoma kiri awo nga byonna bijjudde bwe yali awangaalira nga talina wayinza kutuula bw'atyo agamba nti fanazaa ba'du al-kutubi hatta awjada li makanan ajlisu fihi kyeyakola yaddira ebitabo ebimu n'abijjawo n'asobola okunzisizaawo ekifo bwe natuula bwe bujjumbize bwe yali alina Imaamu Nawawi rahimahullah. Imaamu Nawawi obulamu bwe omuntu asaanidde abusomeko mu bujjubu bwabwo mu bitabo ebyajja byogera ku byafaayo by'abamanyi baffe abaatukulembera abalongoofu nga Siyaru A'lami Nubala kya Imaamu Dhahabi. Bw'ofunanga chansi Allah bw'akuyambanga n'okifuna osomangako ku kyafaayo kya imaamu ono n'abamukulembera abalala n'abajja oluvannyuma lwe abalala ebyafaayo byabwe birimu ebyokuyiga bingi nnyo okupaliza wamu okusoma ku byafaayo by'abalongoofu birimu okweyigiriza ku bintu eby'enjawulo. Imaamu Abu Hanifata rahimahullah yagamba nti siyaru rijal ahabbu ilayya min kathirin min al-fiqh yagamba nti ebyafaayo by'abasajja mmekete abalongoofu abatusookawo byagalwa nnyo erinze okusinga okwettanira nnyo mu fiqh. Njagala nnyo okwettanira ebyafaayo byabwe okusinga okwettanira fiqh. Lwaki? mulimu okwebuulirira. Naawe genda osome ku bantu nga bano ojja kuba weebuulirira n'enkola ze baali balina ez'enjawulo. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala naffe atuwe obujjumbize abantu bano abantu abafanaganako nga Imaamu Nawawi bwe baali balina. Mbyengenda okukomenkereza nabyo ku bikwatagana ne Imaamu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ebimu ku bintu ebimanyikibwa ku ye mu byo amanyikibwako kubanga yali mujjumbize nnyo eri okunoonya okumanya nga Imaamu Dhahabi bw'amwogeddeko. Lwaki nedda nga yali amanyi nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti talabul ilmu faridatun ala kulli muslim hadithi ya Anas. Nabbi wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yagamba okunoonya okumanya kya bwatteeka eri buli musiraamu yenna. Ate Allah tabaraka wa ta'ala najja ageraageranya abanoonyeza okumanya n'atanoonyeza n'abuuza nti hal yastawi alladhina ya'lamuuna walladhina la ya'lamuun, abaffe basobola okwenkanankana abamanyi n'abatamanyi? Tebasobola kwenkanankana. Imaamu yali amanyikibwako obujjumbize mu kunoonya okumanya. Tetukizudde nti otulo twali tutono, yatambulanga nnyo ebiseera bye ng'anoonya okumanya mpaka bwe yatuuka emyaka 24 n'atandika olw'okubanga agatta wakati w'okunoonya okumanya n'okusomesa mpaka bwe yatuuka mu kaseera Allah tabaraka wa ta'ala mwe yamujjulira ku myaka gye twogeddeko 45. Ekirala mu bimanyikibwa ku Imaamu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi obugazi bwa ilimu ye, obugazi bw'okumanya kwe bwe yali alina. Era alina okumanya mu fields ez'enjawulo. Leka ngambe nti fields zonna eza ilmu mu Busiraamu
oyinza obutasanga field yonna okujjako nga Imaamu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi asangibwayo mu nahwa n'ellugha, mu ilmu nahwi wal-lugha amanyikibwayo, era alinayo ebitabo bye yawandiika bikwatagana ku nahwa n'ellugha. Mu ilmu al-fiqhi amanyikibwayo y'omu ku bannyini department eyo. Mustalah al-hadith ayinayo ekifo, ayinayo omugabo esaidi eyo, ayinayo omugabo mu buli department yonna mu departments za ilmu. Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Saba Allah tabaraka wa ta'ala atuwe okubanga tumuyigako, tumujjamu ebyokuyiga Imaamu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullah, era nga mubiraga nti nno okumanya kwe kwali kugazi nnyo byebitabo bye yawandiika, bitabo bye yawandiika mu byo kyekino kye tugenda okunnyonnyolangana. Al-Arba'una an-Nawawiyya kitabo kiki? Mu bitabo bye yawandiika era Imaamu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi kitabo kya Riyadus Salihin kitabo kiki rahimahullah, ebitabo byonna bya ahadith. Era mu bitabo ebimanyikibwa ku Imaamu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi al-Majmu' Sharh al-Muhadhab, kitabo ki al-Majmu' Sharh al-Muhadhab, kitabo kya fiqh muyannyonnyolera ekitabo kiyitibwa al-Muhadhab ekya Imaamu Abu Ishaq ash-Shirazi rahimahullah. Ayo kitabo kiki? Mu lugha tugambe nti yayitayo ayinayo ekitabo kye kiyitibwa Tahdhib al-Asma'i wal-Lughat, kitabo kya Imaamu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi. Kitabu cha Tahrir at-Tanbih nacho kitabu cha Imaamu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi, kitabu cha lugha an-nahw rahimahullah. Kitabu cha al-Adhkar, kitabu kiki? Byonna bye twogirako abamanyi baffe bazze babinnyonnyola mu ngeri ez'enjawulo, babinnyonnyodde mu makuba ag'enjawulo, babinnyonnyodde mu nnimi ez'enjawulo, naye nga byonna bwonna bwali bujjumbize bwa Imaamu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi. Ate tebayinza kubyebambako kubanga babinnyonnyola okuggyako nga babizuddemu ebyomugaso bingi nnyo. Bitabo era Imaamu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi byamanyikibwako kubanga bibye Minhaju at-Talibin wa Umdatu al-Muftin, kitabo nakyo kiki kimanyikibwa. Jannyonnyola kitabo kya Imaamu Muslim, Sahih Muslim yaginnyonnyola n'akiwa omutwe gw'okunnyonnyolako kitabo kya Sahih Muslim ekya Imaamu Muslim ibn al-Hajjaj, ekiwa omutwe ogu al-Manhaj Sharh Sahih Muslim. Nannyonnyola Abu Dawuda mu Sharh Sunan Abi Dawuda, nannyonnyola Sahih al-Bukhari mu Sharh Sahih al-Bukhari, nannyonnyola kitabo kya Sunan at-Tirmidhi, Mukhtasar Sunan at-Tirmidhi, naye Rawdatu at-Talibin wa Umdatu al-Muftin tukyogedde. Yawandiika ebitabo bingi nnyo, byonna biraga obugazi bw'okumanya kwe yali ayina rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu. Era mubimanyikibwa ku Imaamu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi obwetoowaze bwe n'okubanga ensi si kye kyali kimutawaanya. Ensi si yali buzibu bwe, buzibu bwe bwali kusanyusa Allah n'okutegeera Allah we rahimahullah. Yakiwa nnyo obudde okubanga yessa mu mbeera ey'okubanga aba mwetoowaze nnyo wa Allah, yeegendereza biki byakola, yeegendereza biki byayogera, yeegendereza biki byalabikamu, asobole okubanga atereeza endabika ye mu maaso g'eyamutonda Allah tabaraka wa ta'ala, n'ensinga yagivaako ng'abamanyi abasooka abaamukulembera bwe baali. Imaamu Ibn al-Qayyim al-Jawzi atugamba nti lumu omwalimu we Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yamulaba lunaku lumu nga alina kyali okukola nga kikkirizibwa okukola nga kiri mubaaha. Abamanyi ekigambo mubaaha, yali alina kyali okukola nga kiri mubaaha okukolebwa. Ra'ani Sheikh al-Islam yawman atanawalu shay'an min al-mubah, nga nakyo ndi okukola nga kikkirizibwa okukolebwa, tekirina buzibu, tekyazizibwa kukolebwa. Agamba nti oluvannyuma n'eŋŋamba ti inna hadha yasuddu ani al-maratib al-'aliya, mazima ddala ekyo kyoliko wandibadde okivaako kubanga bw'okyekwatako ekyo kirina amakubo ge kiziba amakubo aga waggulu. Kulwa bujjumbiza bwe baali balina obw'enjawulo mu kutegeera Allah waabwe. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuwe obujjumbize ng'obwabwe, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi.
ate nga lwaki tabeera na bujjumbize obwenkaniddaawo nga Allah tabaraka wa ta'ala bwe yayogera ku bawalimu abamanyi yagamba nti innama yakhsha allaha min ibadihi alulama, mazima ddala mu basinga okutya Allah mu bitonde bye byonna be bamanyi. Lwaki tabeera na waru obwetowaze, lwaki taba mutya Allah, lwaki taba ne zuhudi ku bintu ebirimu okumugayaza okumujja eri omuwalimu we, lwaki neddanga y'omu ku basika bannabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wasallam yagamba nti innal ulama warathatul anbiya, abamanyi basika b'abannabbi, abamanyi basika b'abannabbi. Babasikirako ki? Babasikirako irimu gye balina. Mu hadithi ya Abi Darda radiyallahu ta'ala anhu, hadithi ya Abi Darda bwembanga serabidde muli hadithi ya innal ulama warathatul anbiya. Yalina waru, yalina okutya Allah, yali mwetowaze, yali mwegendereza nnyo mu bulamu bwe, yegendereza nnyo obutajeemera Allah we. Kyatugenda osembyayo mwogerako, yali amanyikibbwako okukubiriza abantu okukola obulungi n'okubaziizaako okukola obubi. Lwaki? Irimu gye yali yayiga ye mutuma okukola ebyo byonna. Yakimanya nti abantu bonna tebayinza kugenda basome. Nedda, mubamu abatagenda, naye ababa bagenzeeyo babakiikirire bajje babannyonnyole nga Allah tabaraka wa ta'ala bwe yatugamba nti wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddini waliyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Kyali si kigwana eri abakkiriza okubanga bava mu byalo byabwe babirekeyo ttayo badde Madiina ewa Nabbi bagende bayige eddiini yaabwe, nti bonna bavudde mu byalo byabwe babiresenga ttayo bagenze Madiina okunoonya okumanya bonna. Allah yagamba nti tekigwana kubanga bwe kityo bwe kibeera. Naga nti falawla nafara min kulli firqatin minhum, senga mu buli kiwayi kyonna mu bantu abo baba bavudde mu bitundu ebyenjawulo muvaamu abantu abagenda ewa Nabbi liyatafaqahu fi ddiini, basobole okubanga baggunjulwa mu ddiini. Nabbi abaggunjule, abawalimu babaggunjule. Oluvannyuma lw'okuggunjulwa waliyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim, basobole okubanga batiisa abantu baabwe oluvannyuma lw'okudda gye bali, basobole okubanga batiisa abantu baabwe oluvannyuma lw'okudda gye bali. N'abasoma eddiini bonna ku universities ez'enjawulo, ku centers ezisomerwako eddiini ez'enjawulo, ku mizigiti egy'enjawulo, kimanye nti obwo obuvunaanyizibwa Allah yabutikka umma eno. Bibimu ku bintu ebyavaako umma eno okubanga eyitibwa kibiina ekyasinza okubeera kirungi. Allah yagamba nti kuntum khayra umma ukhrijat linnasi ta'muruna bilma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, mwe ekibiina ekyasinza okubeera ekirungi ekyaggyibwayo eri abantu. Lwaki? Kiragaŋŋanira empisa ennungi ne kyezizaako empisa embi. Imaamu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi yali amanyikibbwako ebyo byonna era nga tugambye nti ayagala okusoma ku byafaayo bimukwatako byonna agende eri ebitabo ebyabamanyi baffe abawandiika ku byafaayo byabamanyi mu ddiini eno abamanyikibbwa obulungi, ajja kuba afuna okubuulirirwa ku bikwatagana ku Imaamu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi. Eyo tuveeyo togeddeko kimala. Tuddeyo ku kitabo kyaffe al-Arba'una an-Nawawiyya, tugambye kirimu ahadithi 42 yakiyita al-Arba'una an-Nawawi. Imaamu Nawawi yakiteekateeka nassaamu ahadithi ezoogera ku bintu ebyenjawulo, era mwennyini yagamba nti mu kitabo kye kino ekya Arba'una an-Nawawi yalabanga kigwana okubanga aleeta ahadithi zino ze yaleeta mu kitabo kya Arba'una an-Nawawiyya nga abamanyi abamukulembera nabo bwe baayinawo enkola efaanaganako bweti
yokubanga balina ahadithi ze batongozangayo ahadithi nga 40 ne bazireta nga zikwatagana ku department ey'enjawulo. Agamba nti naye beyafunako okukoppa okubanga naye atungayo ekitabo kye kino, beyafunako okukoppa naye nabanga atunga ekitabo kye kino ekya 40 an-Nawawiyya. Naye nagamba nti mu bantu be yakoppako yasookera ddala Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, anti thumma Muhammad ibn Aslam al-Tusi العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الأجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وأبو بكر البيهقي n'abalala. Agamba nti yabakoppako enkola eyo naye n'abanga yatungayo ekitabo kye kino ekya 40 an-Nawawi. Agamba nti mubamanyi mulimu abapanga ebitabo byabwe ne baleeta ahadithi ez'enjawulo nga zikwatagana ku usuluddin, enkondo z'eddiini, wa ba'duhum fil furu'i, ebimu nga ku matabi g'eddiini, wa ba'duhum fil jihadi, abamu nga batunga ahadithi ezifanaganako nga zino nga zikwatagana ku jihadi, بعضهم في الزهد أبامو كبجومبيزي، وبعضهم في الخطب أبامو غبازيتونغانغا mumbulirira ez'enjawulo, bajjayo hadith zirimu embulirira ez'enjawulo. Nagamba nti wakulluha maqasidun saliha, ebyo byonna byali bigendererwa birungi okuba mu bamanyaabo. Radiyallahu an qasidiha, Allah asiime kubayina ebigendererwa ebyo ebirungi. Nagamba nti waqad ra'aytu jam'u al-40 ahamman min hadha kulli. Gamba nti nange nenzisaayo ebirowoozo ne ngamba leka ntungeyo nange ahadithi zange 42 ezigatta ebyo byonna, eziri waggulu w'ebyo byonna abankulembera bye bakola. Agamba nti nenzisaamu ahadithi zange zino, wa kullu hadithin minha qa'ida azima, buli hadithi yonna mu ahadithi zinassaamu muno hadithi nkondo nnene, min qawaid ad-din, mu nkondo z'eddiini. Waqad wasafahu al-ulama, ate nga hadithi eyo nga abamanyi bagitenda bi anna madara al-islami alayhi, nti emizimbo gy'obusiraamu eminene giri ku hadithi eyo, au nisfa al-islam, oba kitundu ku busiraamu, au thuluthahu, oba kimu kyakusatu ku busiraamu, wa nahwi dhalika, n'ebirala ebifanaganako bwe bityo. Nti ye yatunga hadithi ze zino okusinziira ku ebyo byonna, ate nayagala aleetenga hadithi ze zikuŋŋaanya ebintu eby'enjawulo. Era bwe tunaanoonyereza hadithi ze tugenda okusoma zino, tunaagenda zimalako nga tukakasizza ebigendererwa Imaamu Yahya ibn Sharafi an-Nawawi bye yali alina. Oluvannyuma n'agamba nti wayambaghi likulli raghibin fil akhirah, kisaana kigwana na buli yenna ayinamu essuubi okubanga abeera n'enkomerero ennungi, an ya'rifa hadhihi al-ahaditha, okubanga amanya ahadithi zino. Lwaki? lima shtamalat alayhi min al-muhimmati, kulwebyo ebizirimu mu bintu eby'amakulu eby'enjawulo. واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات, nebyo ebizirimu mu kubanga bijjukiza abantu ensinza ez'enjawulo ze baba balina okusinzamu omulezi waabwe Allah tabaraka wa taala. Agamba nti wadhalika zahirun liman tadabbarahu wa ala Allahi i'timadi wa ilayhi tafwidi wastinadi wa lahu alhamdu wan ni'ma wa bihi at-tawfiqi wal isma. Oluvannyuma n'agamba nti eri Allah tabaraka wa taala neesigamidde okupanga ekitabo kyange kino, era nga ensonga zange zonna nzimukwasizza, neesigamidde ye yekka alina okutendebwa n'amatendo amajjuvu n'ebyengera byonna bibye, n'okubanga ssaamu obwangu omuntu okubanga kyaba akola kiyitamu, byonna biri mu mikono gye, mu bitabo ebikyasinza okunnyonnyolwa ku mwaliro gw'ensi eno yonna ebya ahadithi al-40 an-Nawawiyya. Mu nsi yonna kimanyikibwa ku rekodi, era kyekimu ku bitabo bye, n'ekitabo ekirala ekimanyikibwa okubanga kinnyonnyolwa ku mwaliro gw'ensi eno worldwide, ate nga
mu bugazi bwakyo Riyadus Salihin ebyo bitabo bimanyikibwa nnyo mu nsi eno yonna naye nga byonna bya Imam Yahya ibn Sharafi an-Nawawi era nga ekitabo kye kino bwe yali akipanga hadithi gye yasoosaamu yaleeta hadithi ng'ekwatagana ku niyya. Hadithi yasookera ddala ekwatagana ku niyya. Hadithi ya Umar ibn al-Khattabi ekwatagana ku niyya, omuntu n'enniyya ku mirimu gye. Era hadithi eyasembayo yali ekwatagana ku si'atu maghfiratillah, obugazi bw'okusonyibwa kwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Hadithi ya Anas ibn Malik nga bwe tujja okuziraba, tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuwe okuzitegeera ahadithi ezo zonna n'okuzissa mu nkola, n'okubanga tutambulira ku nkola ya nabbi we Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Tugambye nti imaamu yafa mwaka gwa 676 yaddayo ewaabwe oluvannyuma lw'okunoonya okumanya n'okusomesa umma n'okuwandiika ebitabo ebyo byonna. Yaddayo ewaabwe Nawa Eshami, era bw'atyo teyamalayo bbanga ggwanvu. Allah tabaraka wa ta'ala n'amujjulula. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.